kyawedde dda ebintu bira nno byangu birenge gye bitandika okulabikamu ng'ebizibu Ivan Kesimanyi kakati gwe kyobadde olowooza bw'otyo mangu ng'ekyo kikyo kiggwa nga tukuggyako engalo nga tugenda ku kirala bweyogera bwogezi gino emyezi tunatumale kasa tumaliriza Dijjani Alberto nga tusindika gwe ng'ekintu kitambula so we bavudde awo ate ne bagenda ne basembeza abagenyi baabwe abalala nga wala ku reception wabadde w'abantu batono so ne bagenda ate mu kusembeza abagenyi baabwe ate ku mukolo omugazi ogusinga kaawo decoration yabadde mulungi nalabyeko decoration yabadde mulungi bw'otunula ku mukolo babadde ku sena nendoza wabweru naye bambi yakoze diko yakoze bulungi nyefu kyalabise bulungi nnyo awo abagole buli omu we yatubuuliridde olugero lwe omanyaawo kakati we watera okubeera amaziga oli n'akaba n'agamba nange nebaza Mukama Katonda ono namusanga wano ono namukola bwe nti awo abagole buli omu we yatubuuliridde olugero lwe beesisinkana batya baali baasuubira nti kyali kisoboka okubeerawo ebifaanaganako bwe bityo soka otuwe awo nga boogera. When I remember what the Lord has done, I will never go back anymore. Hallelujah. Obwo bwe bujulizi bwange nti jenva sijja kuddayo omutima ogwange teguddayo, but it's not by might, not by power, but by the Spirit of the Lord. Era nga njagala okwebaza Mukama okututuusa ku lunaku luno n'omwami wange gwe njagala ennyo muyita my king because he's my king. Era Mukama mwebaza okumpa omwami anjagala nakyogera kwanjula neŋŋamba nti tewali lunaku luyitanga mwami Levi taŋŋambye nti anjagala era sina any doubt in my life. There's no ounce of doubt. I know he loves me. Era nkwebaza webale kunjagala. Thank you so much. Mu buvumo, mu bigambo ebyogeddwa n'ebyogerwa, mu mbeera yonna onjagadde nnyo, webale nnyo. Michelle, simanyi oba waali naye njagala omwebaza in a special way. Ali kumpi naye amuvuunulira amugambe nti mwagala nnyo. Era naye mwebaza to be my first support and love. Michelle tasosola gwe njagala. Ababadde kumpi naye mukimanyi nti she loves. Omutima gumbuza oboolyocha. Anyway, I can't live an inch without you. That's far away. People say happiness begins with age, but mine begins with you. Life is so sweet with you. You on my mind is true. Nobody but you. You from today, Gandina way, hating your wedding day. Life is better. I have traveled many places in the world, but your heart is the only I truly want. You're my peace when life gets loud, my clear light when things feel dark. Miki waina gambana ngo mwana. And my prayer answered in the most beautiful way. Look at her. I love you so much, my queen. I promise to pray for you before I hold you. Protect your heart with all I have, and to love you in a way that shows the world that God is good. Like I'm a badag. In the way that shows the world God is goodness. That's how I love you, baby. Simanyi naye nze ndowooza nti omukolo gwabadde mu life ekyo nno kintu kikulu nnyo ekiyamba okusirisa ku bantu
kubanga okuva Desire Luzinda ne Levikson we baavaayo ne bagamba officially tuli mwami na mukyala era tugenda kukola emikolo bannanga abantu boogedde ebigambo nana abantu musirikira ebintu oli awo otudde nenjagala okutegeeza nti ensi eyokumanyi tebannafuna bufunye budde bannanga abantu basirikira ebintu abaana ne basooka okuzza omanyi nti ezimu ku mboozi ezanneewunyisiza y'emboozi ya Lwasa nti from nowhere Lwasa najja emboozi n'ebiranga ku mutimbagano etambula bukilipu ne butandika okudda man naye ekisinga oba ekiyinza okusobola okuwanirira okubajja mu bigambye ebyo yemmwe engeri buli omu gyawuliramu eri munne omanyi kyensinga okumanya ku bantu nti twogera naye ate abantu bambi batya nnyo abantu abaddala omuntu asobola okukwogera nonta nti lwakizuula nti gwenjogerera ali ku byaddala ate waakwesonyiwa so nze I appreciate the life nti omukolo ogulaba tewali akase munne tewali tubaddekaawo nga gye tutulanga bagamba ono yasinga okwagala ono yasinga okusindika ekintu kino ono yasinga okuteekamu ne bw'otuuka ku mukolo olabanga energy yabadde eri balance ti omwami omulaba ateekamu the same energy n'omukyala gyakola ki gyateekamu and then n'ekintu kino ekyokwogera I believe Levikson amaze ebbanga ne Desire oyo kyensaba abantu just tubawe budde omanyi abantu kye twagaana okukkiriza nti buli kintu ekikolebwa ku nsi kyatondebwa nga kirina okukolebwa maybe enjawulo eriwo nti maybe waliwo atayagala muntu eyo aba akikola kya buntu okugamba nti bannange omuze guno ku nsi gwatondebwa era nga gyeguli naye sandyagadde wange gukola kakati ekisinga obulungi nti wo si yakikola omulala yakikola ate yakikola n'akulaga nti akiyiseemu amuviize onera obulamu bweyongerayo butambula bulungi so kati omuntu w'omulaba nga alina obulamu bwe yalimu naye ng'alina obulamu obulala bwagenzeemu ate ng'akulaga butambula bulungi ate nga takaka kuba otuna Desire talina kyakase bayireyo talina kyakase kubanga omuntu akaka teyandikutte mukolo gwe n'agbaako gwaguguza alimitinga omuwendo gw'abantu abagulaba yandigula essene gubeera ku social media buli omu n'afuna access alaga ensi nti mwali munjogera naye omusajja mumufunye naye yakulaze nti n'omukolo gwe ogulaba woba owulira nga ddala oyagala kugulaba olina okuguteekamu ssente era buli eyalabye omukolo gwa Desire live yagusasulidde and I think it is the first wedding of a kind wano mu Uganda ng'omuntu alina omumala okuteekamu ssente ze okulaba si mu data nti ogenda gula data okole n'ebintu ebirala nga specifically osasulira mukolo ogwo yes so andowooza tubawongera omukisa ate tetubayamba buyambi obudde tumala nga